yenze Lili Pazo, yenze Mukasa Yasini, Lili Pazo Lunabe Omunyampi Yalia Spy Agent Owakopagalo. Otegedde? Nina amalo. Otegedde? Amanyo gawulidde mama mukadde wange. Gegamanya ogawulidde bulungi. Mpita boti. Kubanga spy agent nababuuzizza akola mulimo ki. Ye kakati kale byonna tukkirize kubanga mwe mwagala okutuusa omuntu ne muwulira muli essanyu. Kakati njagala okugamba Lili Pazo buli lw'onaamulaba nze kuba nkitegeera kubanga Lili Pazo atrendinga message wo gy'oyagala okuyisaawo gwe gy'olowooza nti enyumira buli omu naye tayitawo n'ebeera mu sipeesi yo. Kola ekintu kimu kyangu nnyo. Nze ndi musajja Muyisiraamu. Genda Lili Pazo mutemule. Bamuziike kalisizo batuziika ssaawa 8 abasiraamu. Togenda kuddamu kumulaba nga akwasamira. Banno bagaggawala oli mu kwesiraanya. Abaana balinnye ennyonyi oli mu kwesiraanya. Nze nategeera ekintu kimu. Byonna nabigezaako. Nakitegeera. Ebyobufuzi mbyagala era abategeera bamanyi gwempagira. Nenkitegeera ati naye tekigenda kumpeesa show yiganga. Nenkitegeera nti bwe mbasize mu studio kuyimba tekigenda kumpitisa kagadi. Nenkitegeera nti bwe mbasize mu studio kufubutuka ndongo sigenda genda London kuyimba oba adde South Africa oba Dubai. Kye nali nnina okukola nga munnamasaka omugezi kudda mu studio nyimbe nkikuddiremu amagezi gazze njagala kwogera n'abayimbi abali wano obanga oyinayo muganda w'omuyimbi okubeerawo nga onoonya simpase y'abantu. Yes, kuba abategeera bo bategeera. Abategeera bategeera. Abasiru basiru. Okubeerawo wano olw'okuba nti oyagala simpase ng'endongo tewali oba olimba olina genda mu studio. Kojja wange Lumbuye yaŋŋamba ggwe Lunabe genda mu studio yimbe abantu bakuba omuziki. Genda mu studio yimbe. Lumbuye bwe yaŋŋamba ggwe genda mu studio yimbe. Abantu baagala muziki. Kubanga abantu bwe bamala okuwulira obusungu ne bubajjula ku mitima ekibakkakkanya kuwuliriza ka music. Otegedde abantu baagala ndongo. Toyina bwaŋŋaana kojja wange Lumbuye nakati ava kunkubirako ku makya naŋŋamba mutabani oli otya. Gwolowooza abantu bategeera nga mmwe bwe mutegeera. Ava kunkubirako kati ku makya kojja wange onaasonyiwa ava kunkubirako kati ku makya. Tulina ne sister waffe omuyimbi tugenda kukola akayimba aŋŋambye mutwale muyimbe. Kati gwolowooza abantu bategeera nga gwe bw'otegeera ate olowooza nnimba ki singa mbadde mbimanyi bwenkuba screen shot nandikulaze. Gwolowooza abantu bali ku pulogulaamu yeyo ekisiru. Nkusaasidde nnyo nkusibira entandeemu genda okole. Gavumenti za Afrika zonna tezaagala kuva mbuyinza antiru mwe bannayuganda nga mukyusiza endaba y'ebintu n'endaba gye tubiraba. Nze wano nakera ku makya n'enkola task ne ŋŋamba bayimbi mmwe muleke nga kwogera bugambo. Wano ku CBS wabeerangawo pulogulaamu fe ab'emyaka egyo wamagaza. Ku CBS wabeerangako pulogulaamu bagiyitanga Mambo Bado. Abantu bayogera ebigambo ku Mambo Bado nga tugirindiriranga mbaga. I was a very young boy.
Ab'emyaka gyange muliwa abawulirizanga mambo bado. Ab'emyaka gyange abawulirizanga mambo bado mujijjukira. Abantu bayogera ebigambo. Nze nkuze ndaba mama Namboza ayogera ebigambo byonna muwagala nnyo. Ayogedde ebigambo byonna. Ku mulembe guno ndabye abaana abawemula ebintu byonna. Abantu abawemudde ebintu byonna ku mulembe guno. Kikyusa ki? Kankuweeyo enkole nnyangu. Waliwo kye tuyita nseegula mirambo. Manye temwagala kuyiga. Awo nawe ate mmanyiiwo nnyo. Nseegula mirambo. Naye Abaganda baateekamu akawakatirwa ne bagamba nga temuli gugwo. Inna lillahi wa inna lillahi bagamba batya? Mukama akoze atya? Mukama naye nga temuli wuwo. Amagezi gajja. Enseegula mirambo naye nga tekuli mugu. Ab'omulembe guno nze mufatanite gyenva njagala tukanye mpangalira Makindye nakera ku machane ngamba abayimbi ne leero nga sina situla genda London ninze passport yange je nga sina situla nakera ku machane mbagamba nti bannange tuve ku kwogerera ku masimu wano tuve kwogerera ku masimu wano kubano tubeera mu kulimba bantu feke nyini abali ye Bulaya wamma mukole fa abali kugula wundi katusoke tutereze nseegula mirambo twagala nkyuka bwe bakulasa inna lila enkyuka gye tunoonya kuba balirede ekyo nakyo twogera facts tolimba bantu katubabulira ebituufu yaman nabo tebalirede genda they are not ready nga nange bwe sirirede kulaba nzijonkera ndi musajja onzijonkera nango nzitire mu filimu ngabwa nawe boyagala okunsuula ngabwe tuli tuti nabo bali batya ngabwo olaba mpaga bweti nabo bali bati sawa ya kigozi nga nange bwe sikiriza nti Umaru Kiseka ogenda gendo on portraiting onzite nja kukayana era yensonga lwaki ndi wano nkayana togera ate nensonyiwe politics singa gwe kenyini gwasiba atugamba nti buli muntu alimbya bufuzi oli mulalu neko gamba muli vice versa emitwete gikyakola ate abantu mubaga tulimbya bufuzi buli muntu alimbya bufuzi ate gwe ngamba wensonyiwe politics ate nga tulimbya bufuzi nga kwe kutambulira ensi nawe awoli olimbya bufuzi ate ngamba mbebe mbyo bufuzi tubeere mbyo bufuzi mujje tubeere mbyo bufuzi temubivaamu ato nze nange nga bwendiredde obutanzijjaako nkudi yange namata wange wuuli omwana wange ali mukudigida wuuli wali ali mukudigida golooza yandidigize nga tewali mataawo awo nga tegaliwo asobola okudigida kakati goyagala onzije ku nobu kabukingi akabadde kave kasese promoter ali mukujja okatte ndiye amaka yandiye gwe nga abaana bo abasindikidde dda nkayana lwabwe kanya nange nfiirawo lineji ndiriya kuba nti nayimbye ekiro kya leero nkayanira mulimo gwange nyombera ku mulimo gwange tojja bijjawo byentunda ne bwe munda bankanuka wama ne bwe munda banyomba nkayanira mulimo gwange nkayanira bwenkanya nawe nga bwokayanira ebibyo nange nkayanira mulimo gwange totwasamira naye ku makya genda gyogenda okukolera osange nga bagaddewo amasola bwe gataakumyuke gwe genda gyokolera osange nga bakugambye leero togenda kukola nga walese mukazi w'akabengo kamusimbi olabe bw'otaakayane
Yes. Ngenda kufukira dala public nonsense kulwa abaana bange okusoma. Ngenda kufukira dala public nonsense kulwa okwagala okusuula kaliya yange nga mugi portraiting obulimba. Betwagala okujjako nabo bali bati. Kakati naffe tugalule. Nze jemba mu family y'okuyimba nabagamba nedda. Eyenkola tugimanyi ey'okwogera muba munoonya simpase. Eyenkola ey'okwogera muba munoonya buwagazi kubanga abawano tebaliredde bambi nanchu abawano tebaliredde nankyuka tebaliredde nange nga mwendi we are not ready. Abawano bo kyebagala genda koko tekako TikTok awo kola yo bulobozo obutambula ngoyogera kubitagenda bulungi emwanyi omalodde yo webake ngabaga oyo waffe. You people, you guys, temuli redde na nchuka temuli redde na nchuka muli redde wa ebyo biraba wane Kenya webiri kyogamba ebyo ebintu singa badde wane Kenya singa biri singa muri eyo buli omwali na account ke buli omwali mu nyumba yakakuba kakedde kutonya banange emwanyi Lili Pazo lwaki bali ku boys dormitory emwanyi kankubuze emwanyi yasosewo boys dormitory egenda mu weeks mu mwezi nga mulambe mabega emwanyi yasanzewo boys dormitory emwanyi yasanzewo boys dormitory kakati oli ku program ya boys dormitory bino temuli ready. If you are ready, come to front. Wembanga muli ready. Mwagala enkyuka. Naye mujjukire nti nabali bali bati. Bati ayagala okutambulira mu SC. Bati ayagala okwepimirako nga temubapimira. Naffe tubagamba nedda kisusse. Mupima nnyo mutwala nnyo naffe twagala mutuwe. Mulekere okupima ennyo okwepimirako. Tetulirede kubanga mukama yatuwa ensi gye bayita Kenya kyakulabirako kirungi Kenya etuli wano neighborhood ennyonyire dakika 45 teziwera ewaabwe ebyo tobikolerayo biri wano nze Lili Pazo gwogamba sirina yadde ka position yadde obwero si wano yadde obwa chairman bw'abavubuka yadde obw'ekitaawuluzi. Naye walonda omubaka wo gyali era yambala bulungi nnyo suuti ne ku ssente ze tampaako alye yekka era azannya ye positioninga ne ku ssente ze tampaako alya. Kiri kye nagambye lwaki oyagala njogere ggwe nga tompaayo mpaayo. Oyina omubaka wo gwe walonda tomwerabira buli ali wano alina omubaka we. Genda gwobojjonkera ate kirungi ababaka bamwe mumanye ne we basula. Kakati gwoli w'ekyankwanzi oli ku Lili Pazo asula e Makindye West. Otegedde oli w'ekayunga oli ku Lili Pazo ebizibu by'ekayunga tobimanyi. Nze bwe nakizuula nti abantu beewaffe gyenveera akayimama wange gyawangaalira bwe batyo balina enguudo mbi abaana bafumbirwa bato balina enguudo mbi akayemu ku district ezerabirwa buli lwembala banga balonze bitategereke kasaagala na kumanya abakiikirira nabavaako nze binkwatako ki tebategeera era bwe ngendera mu motoka yange nga nkoona ndongo be bamanyi mpaka lwe balizuukuka. Ofuna bulungi bwe nakizuula nti ewawangalira maama wange era akayeyo gy'abeera bwe batyo nabata era buli lwe ngendayo mbabuuza mwe mwabaaki temulaba nsi bwetambula. Katonda akuwadde ensi ino wano neighboring Kenya kumpi bino byolaba wano ewaabwe tebibeerayo. Gwe lwaki ovunaanaazi owa boys dormitory?
lwaki ovunaanaaze wa boys dormitory toyina mubakawo omubakawo ku ssente zampaako omubakawo ku ssente zampaako omubakawo ku ssente zampaako nze muno mwesula waliwo mukwano gwange Erimiya Masembe yalinga akola ku Bukedde programu agwani asinga yatulekera ekifo kya kansala kikalu teri alimu oba yalagawa wanuupu yayitamu oba alagawa musajja wattu ize nwana gwoyagala kunzija ku Nobu bw'obanga oyagala kunsuuza kyennyina Mukama Katonda kyampadde nti budde bwange nkolerera obwana bwange mbutegekere gwe ng'oyagala kunsuuza nja kwasamira mu 100% okwasama nakugamba siri muyimbi ndi muntu w'abantu lunabe w'abantu wane waffe tulinawo abakansala bagenda dda e Canada wakalu oba temubalaba muli ku boys dormitory ne leero tetumanyi bwe tugenda ne ssente ze Zanzibar zikyatwekubiyampi eza visa ne tikiti neri ne gwanga lijjudde abasiru mbwabo ba state agent mulooze ebbanga lye tuyimbidde Zanzibar singa tetusimbulanga sajja batu buli omwaga abanaye mulindeko twekuŋŋaanya empola twesonda akasente kawere nga n'olunaku lwe twasanyukako twali musajja wattu tusanyusa junior waffe tumuggyako ennaku Joani mpaka kyaja geno mpeka kyaja kange kali mu nnyumba eri otegeera kambe mulowooza singa tetusimbulanga ne ssente basajja batuzikyatuwe ku byampi buli omwaga abanaye musooke mulindeko banaye muzisabe empola osaba Shalom n'akugamba nze sirina pate gye njagala kusuula sirina pate esuula yaki nze sirina pate gye njagala kusuula naye nze Mukama Katonda yannyamba kati waliwo n'omuwala Mukama oyo yannyamba kati ono ne muwona mu bakazi be nandiwasiza oba oli awo yadde nange standya kati ono sandi muwamasiza tebereza ng'okeera owasa omukazi ng'ono wereni njagala okulabula nze n'omukazi gwe nawasa Maama Falidi tali wano talina TikTok yakedde dda genda kusaba Patricia Jones Ministries mulokole muzibu oba tontwala serious njagala okutegeeza mukazi wange mulokola alina ne church ebusaabala gangu ekyo kitegeere mulokole nkubiriza nnyo abantu muyigoba twala serious ereni nakubuuziza obwa state agent bw'ogamba bwenkola mbukolera ku Maama Falidi nga mwebakako n'obwambega nga tulimbuliri mbukolera wa wabula muli basiru mbolizidde nimwogerera ddala ebigambo by'ekisiru kwegamba nga n'omuntu ne bweyandibadde yandituwagidde alabira ddala abantu abasiru naga bano basobola kutwala bwegwa wamba nagamba bwe nti abayimbi tuli ku mmwanyi tubeera Makindye tulina ekifo ekimanyikiddwa ekyabayimbi nti ako kalenda neŋŋamba abayimbi gwe toyogera nnyo olw'okuba oyagala simpasa abantu bakuwaane kubanga byoyogera ffe twabyogera dda 2017 nga tumanyi binaatutaasa n'okututaasa betuweese sho teri yatuwaayo naye mu pate gye njagala ennyo ababaka be baali banoonya obululu baanoonyanga alina yiiti baanoonyanga alina yiiti enze siri muyimbi ndi muleekaanyi ate neweewuunya ebya Katonda bizibu mwattu abamanyi okuyimba Katonda tabawa mukisa kumanyika bakoma kutubaakinga tokimanyi nti ebya Katonda byewuunyisa Katonda kyabeeredde omuzibu ffe abatamanyi kuyimba ffe ate tumanyika gwe weegendereze buli muntu gwe batenda nti bambi gundi oyo amanyi okuyimba ayina eddoboozi bannanga ayimba
tebamanyika ebya Katonda bizibu bakomeno mu studio kututera mu malobozi obwo bwe muuliro buyita mu obuwoma babuyita backup obwo je bakoma mfuna bulungi obo gamba nti sinnamanyika oba olinda male kwata maama wo okitegeere nti nakyaka yenze Lili Pazo lunabo wagenda ogule mmotoka n'enkudi eyakyaka ayimbye n'emunsi zitatera genda mu bayimbi wali owulidde bayimbi bameka bagende Bahrain okyamanyiira nayo ojja kuntegeera bampita Lili Pazo lunabo eyakyaka mwana wange okulaga nti nakyaka ati waliwo byenjogera ne mu recordinga omulabye nakyaka nnyo mwana wange nakyaka oba okiwakana muntu saakyaka nakyaka nakyaka tondaba ndi eno ndina ku ccupa mpanvu yenze Lili Pazo lunnabe ya okitegeere nti nakyaka nnyo mwana wange buuza abe South Africa buuza abe London abannize Hesro abula guno omulembe gwongwebazaako kimu guno omulembe Mukama yeebale kubanga gutuyambye nnyo ebyobufuzi bwe byatandikidde nnyo abavubuka okubitegeera mwattunga omuntu bamuteekako ekintu abantu ne bagamba kituufu naye kuluna abantu babikooye ebyo divorce muganda wange nkulamusizza kuluna abantu babikooye ebyo bali mu kwedigidira abantu bali mu kwedigidira tobanyumiza oyo nonsense mugamba muti abantu batambule toyina mubakawo nga tonna kuba mu boys dormitory tochi na Lili Pazo soko okube mubaka wo tochi nkugambye emakindye betwalonda bagenda Canada ebifo bikalu naffa abasulamu tetuvanga yo complaininga nga wano wensula omuzungu ekinyonyi kifiira mu kikomera kye nagenda na reportinga ku police nagamba ekinyonyi kyafiiridde wange ffe betwalonda bakansala bagenda Canada tebaliiwo na mu biposition bye twabalondera tebaliiwo bayitamu naye naffe be baali bakiikirira tetuvangayo genda ku kesisi kubagamba bannange ebifo byasigala bikalu mutuyambe kati ngogamba mbu muliredde n'enkyukakyuka kyemugamba mwe temugoberera byafaayo kyemugamba mbu guno omulembe mwagala ogulowooza mbu yadde naffe abatasomyeko guno omulembe Mukama agutuwadde nnyo tutegeere kyemugamba mbu Kenya temugyegomba temugiraba teri wano kumpi temugimanyi gwe kyolowooza nti ebivumo bisobola kukola kyoli mbwe ebivumo okwogera obwogezi nakugambye mambo bado abantu we batandikira okwogera ebigambo nga waliwo n'ababyogedde ne batuuka ne bakoowa ne bagamba naye waye twogedde tuli baavu naddala abo abasajja abakulu ntunuulirako jjo muzeeyi wange basajja mivule yayogera ebigambo ndooza atuuka naga naye waye nkaddi sirina ssente abasajja abakulu be bansesa kyobola nze sijjonkera musajja mukulu sisobola kera ku makya nenyigira abasajja emivule omusajja ng'alaba agenda kaddiwa mwavu naga wayi kandye kasente banakikujukiza mirundi emeka nti tolina mubaka n'omu agenda kukolera ku 10 oyinako 5
I salute Rutamaguzi. Nze buli jengenda mbuzo omubaka wa mwakola atya. Nze buli jengenda Lili Pazo. Nze ndi muyaye. Nalina kaseke. Wali eruwero nga nyimba. Ne bangamba wano Rutamaguzi atambula bulungi. Era nenkoleza akayimba Rutamaguzi ne muwana bitya. Ye. Nze buli jengenda mbuza abantu. Omubaka wa mwakola atya. Era ne abamu ne baga totubuulira oyo totubuulira. Bana kugamba mirundi yamekotegeere oddemu amagezi. Nti kati muli ku boys dormitory. Baliri Pazo mubayita aba state agent. Abagenda okwerira akasente banyiridde dda ku bipande. Nayiseye nasa na bataddeko dda tebannabawana kaadi. Munda biranga ddala nzo wamwe entuuse nzo wamwe ensonze oli eyo oli ku Lili Pazo atasoma atalina na wagenda kwesimba amanyi kwekubira bidongo oli ku Lili Pazo nze kati nyinza kwongerako ki ku ggwanga nga ne bwompita ku lukiiko olwerosi essalama sijja sirina budde. Sirina budde okumpita ku lukiiko lw'ekyalo wano chairman werosi yajja yaŋŋamba owaayi abono byaŋŋamba simanyi ayagala endagamu ne mugaba biki byoyogera sirina budde. Mbowaaye wandize ku werosi ne weeyanjula sirina budde. Ate temuyiga temuwulira abantu batandise dde okweteekateeka bino by'olina okuwulira otegeere abantu batandise dde okkuba ebifaananyi owammwe entuuse mundabiranga ddala. Nze buli kimu kikola gwe bwe kituuka mu miziki nga nkuwa wamma buli omu musaavinga bw'ebeera ssaawa ya stage baaga ziizino wano kankulage nti omulimo gwange ndiredde gwe bampitire sholabe oba olowooza omulimo gwange siriredde yine esooka Nkooye okulaga nti omulimo gwange yine ey'okubiri Nkooye Rede mba netegekedde omulimo era bakama bange wamma abanampa emirimu okusabula endongo abaagala okunywa bbiya. Toli music nayo oyimiridde olwa simpase kyeriwa ani ayinza okuwa music simpase eriwa kyogamba mbadde mulangira nti mbambwa nti oyo mulangira epasi nsanyusa okulaba kyogamba mbadde mulangira mbu bankwatirwa simpase oli musiru mbu bankwatirwa simpase oba nyimbira kagaali nti bambi wuuyo omulema katumusaasire bino byandongo luyimba muganda wange dogo site nkulamusizza kasajja kangaako sigira kasajja kange nnyo bulina entegeera ey'enjawulo obwo obwana kyovula tebusobola kuvaayo kujjonkera bebamu ku baana ababeera ne pulezidenti Kyagulanyi essaawa 2 mu ezo abo badogo site olowooza obayita basiru bo obutavaayo kwogera bya kisiru kuba bakimanyi nga tuli off camera entegeera yaffe ne bye tukola. Oyo dogo site anjulire n'emmotoka yange gye njagala okuwawuma Lukisekka ye yajja wali abaana ensambya nga baagala okubayoola n'enkalira mbu sirikale nga butaddeko masiki nembugamba mwe temuyoola abaana nembagamba mbalaba mutaddeko masiki yiino mbatutte mugeze mugigoberere muve ku baana abaana baeki bibamu kuba tojja okulaba mbi y'ekisiru
Gwaloza badogo site basajja bange betuwangala nabo. Mbera lede. Bwekuba gena mu studio ngendo ngonsumulula. Bulungi nnyo. Onzijonkera nkujjonkera. Onzijonkera nkujjonkera. Onzijonkera nkujjonkera. Onjasamira nkwasamira. Nvaako nkuveeko. Nesonyiwa nkwesonyiwe. Tonjogerako sijja kwogerako. Leka nkolerere namata wange. Ndeka nkolerere obulamu bwange ndeka. Nvaako. Kozeeki mwabagala okukyayisa abantu. Mancha bayita abantu okukyawa. Bw'abantu bakukyawe. Ndiyewa oyagala mbeerewo ntya. Nja kwasamira. Abantu batandise dde okweteekateeka bagenda kulya. Ebigambo olina bingi naye tolina music. Ani amulina? Bw'ataba nga sinza amulina. Ate sinakola na video ya Nkudi. Ebyo mubitugambye eby'ebigambo byammwe ebyo ebyabaalemwa. Waliwo ebigambo byagavubuka agaalemwa ne tolina music oyogera nnyo. Zenyimba zizo. Tolina music. Afirigo yakomya okufulumya. Fatweteeka ne kupresa wa music. Afirigo efulumya ddi. Tefuna bivulu. Butolina music. Afirigo efulumya ddi. Fatweteeka ne kupresa wa music. Butolina anuali. Nakati terwina na video. Video sinagishootinga. Ate ne video ngenda gikola. Bana kujiza mirundi emekote geero beremu n'amagezi. Waliwo wana agambye. Iri Pazo music buli kibuzo nja zipuwale. Music wali iri Pazo mubi nnyo. Naye mwana wange tawomedde badigida na bagwagwa bannange. Aleruka. Ye music omubi n'omulungi yafaanana atya. Njagala kusomesa. Omanye kati ndiwo kubayamba. Kye bayita music oba oluyimbo olunyuma lwe lunyumidde abantu. Oba lufaanana lutya kasita lunyumira abantu lwe tubala. Gwe ne bw'onaaba oyimbanga ennyonza kasita bitatunda. That is a total loss. Terwanyuma. Olwanyuma lw'enkudi. Olwanyuma ge masanyu ga bulangiti. Olwanyuma yegenda emmotoka. Olwanyuma ye mundu evuge. Olwanyuma beebirevu. Nyina oluyimba ne Dr. Jose Chameleone baluyita ofulirawa. Terwanyuma. Tebalunsabangako na ku stage. Sinambe mu wa Uganda. Tebalunsabangako nawa. Otegeere. Oluyimba olunyumye. Oba lufaanana lutya. Ye hiti. Oba oli yagiyimbya atya. Oba yayimbya akola teri luyimba luli fake bro nga lunyumidde abantu. Ebyo weefumba bula biso oli otya.